gwe bw'ogamba nti nno George wabeeredde depressed omubeereddewo kikkakata ku taata w'abaana Pulima ekivulu kya George okubeera successful kimukakatako. George bw'aba akwogerako with a respect nditasobola agamba nti Pulima wazze otegera maamazu nawe bw'oba oyogera ku taata ki taatazo wano fine gumuluma nze nsobola okyanderstanding era naye mukwatibwako ennaku naate tayogera bya kisiru logo omutwe gwe gusobola ovaamu music George gwazaawo eggwanga lye masagala weeyambaza ekintu kigenda tuuka time kikuzitoweko Pulima tolina wali oyimbye wayimbawo lyokugamba nti no gwe George gwamu ennyimba ennungi Pulima bambi bamata twasamira tuleke Pulima yongedde okumpuluvinga nti kituufu abakazi abampi bayomba ne Pulima bbuba lyeri musumbuwa litya Pulima badde akyagala George yegeemazi ono bbuba abakazi ebiseera ebisinga babeera mu bbuba kati essaawa zino ali depressed oyo naye yennyini Pulima mbabuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe tuli ku climax akugamba kasita kiyitibwa ekyamasanyu weekiri okuva ddala ku baana paka bantu bakulu 24/7 zaggulawo Monday to Monday baganda bange ekisibo mashallah Mungu akyatutwatudde bulungi nnyo teri kasana olaba jingu yakisalawo n'agamba owaye kansiibe bwani atasiiba tusiibe abalina obusobozi basaddaake jingu kyagala ogezaako tegeeza yabadde tasiiba anti buli wentambula ne jingu nemba kakasambu oyo ku luhale eri ku mutwe buli muntu gwenkigamba asooka kuwakana alabira ddala omuyaye yaaye Kurani si lugoye basooka kuwakana ate waliwo kimuwakanya kubanga Kurani ebeera mu mutwe kati era alina awakana ebiseera ebisinga be bamu b'osanga either batali bakkiriza oba abawakanya oba mu nsi ebbanga lyonna kuviira ddala mabega aliwo abantu abawakanya nabo bawakanya nkufuna naye nga Kurani esobola okuba mu mutwe gw'omuntu nga mweri nomata wate baguli gutya oba guli gutya naye nga mweri naye tusiibe abalina obusobozi obusaddaaka basaddaake abaliisa ku bantu baliise teekako nti abalina obusobozi waliwo abayagala naye nga tebasobola mulimu abafuna olusujja lw'olutiitima saa 6 mulimu abantu nga balwadde ate nga n'eddiini enyinyire ekkiriza omulwadde takola ki anti wenkugambidde asaddaake aliise ate nabo obusobozi ayinza okuba ntabulina nga biri bibiri nga mulwadde nga n'obusobozi bwennyininyini obusibuula abalala tabulina awo katumukwase Mungu Mungu nga bukumaye enteekateeka za Mungu nno ebiseera ebisinga twagala ozikyalenjinga naye nga bw'aba yateekateeka awo katumukwase Mungu yasinga okumanya tutandikire ku nsonga za Dr. Jose Chameleone nalabeka akafaananyi kafulumiza ng'eriiso ataddeko bandage Chameleone bujja eriiso libadde Chameleone andi mwekibalimu tegera Chameleone naye muntu ng'abantu abalala kituufu so kati abantu bena kaninga tuli wano okera kumakya olwadde oba ng'ofunye ekizibu kyonna era kuba tuli bantu kati Chameleone muntu asookera kumakya ng'alwadde eriiso naye ate ye Chameleone ayinamu n'ekyenjawulo kitya asobola n'okuba ng'eriiso si nti lirwadde wabula ng'ate alina enteekateeka z'endala kuba ye nti Chameleone eva akyukakyuka lwaki amala emyaka emeka nga takulaze nti n'eriiso lirwaddemu kati Chameleone alina okukulaga kalazi ez'enjawulo alwalako ku liiso amenyekawako ku magulu bingi alwalamukko just yagaye nti ankyuseemukko nzijje ng'eriiso liriko bweriti byonna abisobolera ddala Chameleone ebintu bingi byasobolera ddala okukola singa abasazewo nagaa nti kati yessaawa nkikole enyinyiri atugatte munalaba Chameleone yetaagala biteredde anti abannayuganda waliwo abajjayo ne bagamba naye tuwe music amubawadde ekimala mwagala akola atya bede Chameleone yakolako ne statement yagamba nti tosaakira ku makya n'omusanga n'omubuza mu kawaani ki kati Chameleone bakyamusaba akawaani mbu baagalayo akapya tebakyabimusaba kati omusaba otya akapya nga n'obukadde bwennyininyini okyabuuliriza n'ozina kati omuntu bwati omusaba otya akapya ng'obukadde bwennyininyini bukyakusitulawo otudde n'okuba enduulu kati akapya oba omusaba kaaki Chameleone takyali ku levo zisabibwa bupya teyeetaaga ndogamba owa empaayo Chameleone teyeetaaga saba kintu kyonna kyonna kati akapya k'omusaba kagenda bbaamu ki kyataateeka mu bukadde bebekulu ye ng'afuluma anti era talinaawo musa alinawo ki bebekulu muyimbi sinagaana ne Master Blaster yali muyimbi ng'era ennyimba azikola ki azita
Nkakati kyenjagala guŋŋambe nti alinawo gunge nti alinawo kino. Yakata alubamu. Alubamu ki? Naye mmwe basajja bo bagala kugiza busajja. Nabagamba alubamu ogiraba? Tezitowa yadde oluyimba lwa Kenzo olumu alubamu namba. So kiba kibulamu. Jasimula kwa nino fe mumwaga mutogeza ne bintu kumugembo muyimbi tumukubye. Nango bato mukubye omubulidde amazima. Kati alubamu namba tezitowa yadde oluyimba lwa Kenzo olumu. Kati Bebe Cool bamulese mu Kazito we bati. Abakwatira industry munamuna tebakyafulumya kati ye emuzito wako we bati yafulumya yekka. Nga bwe yafulumya luyimba ki? Kamanyi mbaza Bebe Cool. Kati gwa ngamba kati nze jukira nze sizimanyi ne kati gwazimanyi nti azifulumiza kumukumu ngamba yo no ngamba yafulumya luno. Yakafulumya alubamu kimanyi. Gwomanyi alubamu. Alubamu bagiyita bati. Toswala ndongo mainti yakafulumya alubamu. Break the chain. Nenga tumanyi ko luyimba. Alubamu ya mwaka guno. Mwaka gwedde. Nenga tumanyi ko luyimba. Nenga industry yagikwatiridde. Emuzito wako bano ndo twakyafulumya. Babanga yagikwatiridde agireke, agiteegwe. Agiteegwe. Ayi bisinga omuntu asobola kugamba nti nze abakwatidde n'ogamba nono waba yatukwatiridde. Tetulinaawo. Yaddala. Wakatukirize nti twaggwesaawo. Nange munakera ku makya nga family yamwe namba nga bakwatiridde muzibe. Muba mulina gye mulaga olowooza. Ate abaana alaba gye mulaga. Kati kyekyo. Wodde industry gikwasizza omuzibe. Ate yabatwala abalaba. Tegeza abalaba baba tebasobola kwetwala mu maaso omuzibe yalina batwala bakireke ekyo genda mu maaso. Basigala awo we bali. Bakite babeera awo we bali. Tugende ku muganda waffe Biswanka yabadde ku BBS telefone. Muganda wo. Tugende ku sagala nnyo ongatteko bantu. Ekyo kintu nakyabe ekyo kintu kiri nnyo waneno mu Uganda. Buli asanga oli akera ku makya n'agamba ndi jjajja wammwe. Oli n'agamba nze ndi taata wammwe ndi anku wammwe. Kati njagala oyogera omuntu nga wuwo. Gamba mugende ku muganda wo Biswanka so tongattako. Katugende ku muyimbi Biswanku. Kati naawe omwejjeeko ndozo kiraba naawe obadde omwesibirako mu nsobi. Anti nze si taano wange. Natogamye muganda wo obadde oluli ongattamu. Ati muganda wange olw'ensonga mulenzi. Kati muganda wo webale nnyo buli mulenzi aba muganda wo. Kati muganda wo si wange. Nga mulina obusungu bungi. Affe teyali omuntu gwe batuuma Biswanka. Biswanka kyeki? Linnya. Kati B. Lwakuba ndina ekintu kino mukifuna bubi. Nze baganda bange balina okubeeramu n'abaweesi basemata bakaweesa basemanda basempijja basenyondo bakatongole kati tolinayo omuntu gweyita muganda wo naye nga temulinaako wadde oluganda. Owulira ekigambo ky'okozesa okuyita nze sikikozesa nnyo nsala nnyo yita abantu mbuno muganda wange. Lwaki? Omanyi levo y'oluganda eyo ebeera kirala ku ntwala gye mukitwalamu. Lwaffe oluusi tuba n'abataano baffe bakyali baffe ne batambulira awo. Omuyimbi Biswanka yabadde ku BBS telefayina ng'aliko ne Nalongo Kitone ne Badiru ne presenter Ron Genius kuba naye muyimbi. Simu obuyimba bwa Ron bwo bumanyi. Bonna nge babaddeko simanyi nnyimba zaabwe babadde bayimbi. Yabadde show y'abayimbi. Presenter munnamawulire ate muyimbi. Simumanyi ennyimba ze sizimanyi. Nalongo Kitone abuulirira ku bintu by'omukwano ate promoter. Bati obuusiza Nalongo Kitone muyuga yesi muyimbi. Ye nyini yakkiriza mbu yayimbako ne bigaana. Ati kyekyo kana ate lwaki yobadde tutaddeko kiri nti ate era muyimbi. Katufokasinga okukyaba promoter. Bati munnamawulire. Biswanku nemumanyira mu kuyimba. Babuuziza Bati kaliya ya Biswanku ogiraba wa n'abagamba kaliya tebanga nawo teriiwo. Biswanku yatabukidde n'akuba emmeeza. N'amugamba era oyo senga si ki yabadde amuyisaamu n'amuyita n'embuzi. Anti ebiseera ebisinga tuyinza okubafa abantu tubafuna bubi. Naye nga amanya ganosooka omanya kaliya kyeki. Kinyonyole kaliya kyeki. Nti ebiseera ebisinga
tuganagana ne ku kya sita kuba yakyogeddeko mbu yesita ebiseera ebisinga otyo buli muntu assa aba ne kaliya nkufuna kubanga era bajja kugamba nti kale buli kati kanitwale nti kale buli muntu yena ayina ekintu kyakino kyeyenyigiramu nga kiringa kitone nga kiva mu ye nkufuna aba ne kaliya yagezaako twalawa maaso wabula ate si kyabuwaze okuba nti nno buli muntu akulaba amanyi nti nno olina kaliya olimooto omufuna bulungi kaddemu amagezi gajje buli muntu otyo alina ekitone oba alina ekintu kyakola nga kiva mu ye nga creating ekintu kyonna nga creator aba ne kaliya gyatwala mu maaso kituufu wabula si buli muntu gwosisinkanye oba gwakulabye oba oli gwe mulundi gwe ogusooka okulaba nti akimanyi nti olina kaliya mulimu oli alaba nga gwe ekirooto kyogoba si kulaba kirooto oli asobola okukulaba nga tamanyi kikyokola yabadde amumanyi awushuwayo nti yabadde amumanyi yenyini yagambye amumanyi lwakwe ennyimba zatamanyi kati kitegeeza kaliya ye gyatamanyi kyobula yamugambye kaliya ye tagirabawo kati bwaba tamanyi nnyimba ze kaliya yabiswanka kaliya ki si yakuyimba emuyimbi kakati ate oli waba tamanyi nnyimba kati kaliya aba agimanyi aba tagimanyi sizimanyi wabula kati enjawulo erimu nti ebiseera ebisinga abayimbi nze kyenyinza obadvisingamu abamu oba abato naddala abato muyimbe so temugaba abantu kubakuba olwokuba oli agaye tamanyi nnyimba zo ebyaddala awo yabakubanga era yabadde asobola omukuba yabakubanga mu biseera ki anti ne gwe yasembayo omukazi yakimwogerako era baavawo bubi mu bigambo bya biswanku wayogera kyeyakolako oli omukazi baali bayomba era kyeyakoze ne ku olwo era kyeyakoze yaligambye nize kuva dde abantu bwe bati tuyomba si bakuba tuyomba tuvumu nenvuma nekiggwa so si kukuba okukuba nno okukuba nze lumu wawo ttaano wange nkufuna bamuyita Leza Buledi mumanyi ate Leza Buledi oyo twali awo kukupa waliwo akaniga sijja kwogera linnya lyako ne kamukuba bwe kamukuba tetwaliwo kale abasinga bataano ba Leza Buledi kati twali Container Village ku mwala kati najja n'atuliramu ebyo ebaddewo kati tugenda tukakupa omuniga taliiwo amazeeyo naye Leza Buledi yagamba omuvubuka oyo yaliwo ng'atunyumiza yamugamba nti yamugambye ekintu kimu ntisigwe w'amaanyi ow'enkomeredde naawe waliwo abakusinga amaanyi ate n'abakusinga nabo waliyo ababasinga kitegeeza naye wasookera ku makya naye waliwo asobola okukola ki okukuba kati muvubuka tetwafuna mukisa gumukola ki gumusanga tetwamulaba nekikivaako kati wayitawo ebbanga lya myezi ng'ebeesatu omuvubuka addamu akola embeera y'emu awo wennyinnyini kukupa akuba omulala ayagala okuba omulala kuba teyakuba kuba ye gwe baakuba agala okuba omulala bamukuba bubi nnyo nnyo yamayiza ali mu ddwaliro nga yenna ayiwa omusayi okitegeera kati oluvannyuma nagenda okulaba nga omwana kyeyamugaa kyali kituufu nti amaanyi gajja gakola ki gasiŋŋana so kati nze kyenyinza okuadvisinga oyo omwana Biswanka akozese mu mwange era bw'akola netagalula emikono giteeka ku bantu amaanyi gasiŋŋana ate kyovula bagamba nti togayanga kyekoze ki omusajja gwe yabadde agamba okukuba watya gwe ogamba omukuba n'amanyi kati budde bwakulwana nagaayo erwaneko asobola omukuba kuba omuntu osobola omukuba ng'omukubisa omumwa then ne wabaawo time y'okuba nti olina mukuba byaddala ate bw'omukuba ebyaddala togenda mukuba nga atudde butuuzi onaamusobola kati ebyo byonna byonna bibeeramu kati bingi byolina otunuulira oli ku TV osuubiza abantu obbakuba okola biki kitegeeza olina ekkuba eddala lyokola ki lyokwata eryokulaga ekifaananyi ekibi kati gwe kitegeeza abantu tebajja kubeera surprised nga bakutaddeko omusango gw'okkuba omuntu oba omukolako ekintu kyonna kyonna ekibi so kati kaliya yeyo gwe gyolaba gyolina ey'amaanyi gy'ozimbye tebagezaako okukozesa ensobi ate gwe kennyinnyini ogisaanyaawo ng'olabikira mu chaos mu mbeera bwetyo ey'okutiisatiisa abantu bakuba ey'okukola biki kitegeeza gwe ogenda kubeera muzibu wa kuwolereza nti tewakubye muntu
ne wabate wabadde kamera waggozo olaga ndi kuva mabega otusere okugamba nti banomba kubanga zizemba kuba kitegezo ina abantu bokuba mabega wa kamera otyo bakwandero mukisa gwabadde nga kamera werino tamukola ki otamukuba abantu muleme batisa abantu muleme baforcinga kubamanya abantu just mbaforcinga okubamanya nga mukuba ndongo mute nyimba so si bino byamaanyi mbunze nja kukubobera otya nga tomanyi ogenda kubana yera agenda kuba munamawulire kati nze simanyi nyimba ze yo omuntu omumanyi oba jankube mukko yo omuntu omumanyi music kiri kitya anti sisobola ku balancinga music we gwe simanyi mayo naye bansobi nyingi bansobi y'amaanyi okugeraageranya omuntu okugaa nti tamanyi talina byayimba naye nga nebyo ogambye already nga tumanyi nyimba ze kati oba ogamba nti tamanyi byayimba gwe atamanyi nyimba anti kati kamukujjukize yaliko mu mawulire ng'akaana ne Black Sugar bwayagala Black Sugar mu love Black Sugar naga kasajja gwereke ze nyimba ze anti nkubulira ku bimu ku byafaayo byo kemu kadonyonyola kaliya ye zewe mumanyidde je mumanyidde yaliko ne Black Sugar mbwa amwagala Black Sugar namugaalekera okumanyira sina je nkutwala wiche emwe mabega obadde omukazi abadde mawulire mbu yamuzaalamu amuwa buyambi mzee mulina abantu bemuwa obudde mulina abantu bemuwa obudde nze nomala ogenda kunnyonnyola nyimba ze ulire ebintu byennyonnyola kitegeza naye kenyine nyimba ze tozikola kitozimanyi naye kati gwotidde kubwa naye mujja kubwa mulina omanya nyimba z'abaana abo biswako okola ki okukuba biswako bw'oba tomanyi nyimba ze biswako lwasi lugenda kuggwa tomanyi nyimba ze ekyamazima n'ogamba kuyimbiramu ekigambo kimu sina luyimba lwe mmanyi nze simunafuya nange simunafuya njagala asigale nga alwana naye njagala pushing ennyo music instead of okutiisatiisa abantu akole bukozi ndongo abantu baveeko abantu tebetaaga kutiisatiisa gwe kola ndongo abantu gye bakoma okukyalenjinga kiki kyoyimba gwe taluyimba taluyimba kati nze waliwo abaana abafubutuse ejjinja awo ebyaddala bankasa okubategeera kuba kati nze nina abaana ebyaddala abakoledde ddala obulungi emyaka gyabwe giringa kati etaano giri etaano okuli John Black kuliko Latiwizi kuliko bana beidinda kuliko nomwana yayimba wakinemba simanyi linnya mba oluyimba nukola ki nga ndumanyi kuliko nomwana acidic vocals kati nti abaana basatu mbaze bava jjinja kyovula bani sitadde ko bano bava irota bani malo agamba ali Zambia nere ndongo malo kye yatuwa mukyamu budimani ng'ekintu kyakyo musical yatawakala malo yabawe ekimala yabawera ddala ekimala so kati ababaana bavudde ejjinja baze wano ate kibansanyusako kuliko n'oli omwana omulala omuto mwana omulala omuto ye bamuyita batya Victor Rose bona bejjinja nti ababaana obalaba bwe bazze wano eno bamanyi ki ekibatadde mu Kampala ne bagamba nti kati katufokasinge katukole music tebavuddeyo okugamba muntu yenayena mutoma oli ne wamunafuya kati ababaana bona nga emba kusomedde abaana balina ekirala kye bakola bo bakupuluvinga nti ddala bejjinja era ne bayimba mu lulimi lwewabwe nga bali proud nti bo tebalina muntu gwe bagamba nti no bamayo bavuma nti tebategeera biki bikoze bitya ne ye focus yebera kukuwa music kati kikakatako gwo okumumanya ne good music we ne kakati biswanga kyagala okukola ebyagala okukola ebyo byaliwo byadda ebintu byagala okukola kati babikola dde emyaka nozanga 25 mabega 2 endongo yokkaka abantu ng'olina kubeera badman obeera kibando waddala ne bagaba nno tulina omumanya byampaka tulina zoleya luyimba lwe byali byadda ne bikola ki ne biggwa olwaleero abadde kuzoleya kutya anti yerabye nga muzoleya nanga atonzoleya biswanga kyali ku level ezoyolezebwa lwaki tebamuzoleya star bw'obeera emunyenye gozaaki omanyi lwaki emunyenye zitwewala ne zibeera mu bbanga kuba zo zimanyi we zikkira wano era lyajja girinnyako tomunyumiza ebyo ate emunyenye era zibeera mu bbanga tezibeera mu mbuzi kati ye bw'aba munyenye ng'ali muzina embuzi ye zaalabanga embuzi kitegeeza zirina omukola bye zaagala bwe zeetaaga mupamira nga zimupamira talina byanyonyola abantu bazimufukako nga zimufukako abanafuya biswanga
teri ya munafuya jasi yagala okweteeka watanatuuka teri ya munafuya sitaki ki ye munyenye lwakuba nino mu ebintu muddira n'ebintu ne mubikalubya tudde mugundi kati oyagala kulimba muntu akulaba ate nakugamba njagala nnyo omuntu akulaba omubulire ekintu nga tagenda kuddawo yeebuuze mutwe sagala ofaanane ng'oli omukyala nga babuuza what is education n'agamba simanyi connection simanyi biki bino simanyi bwoba oyina about obbies and ogies kakati njagala onyonyola omuntu ali wano amanye gwe nti kyonyonyola okitegera togenda buuza muntu sitaki ekyakugamba ye munyenye omugembo si ye kyeki ani kati tudde ku meaning ya biswanku gye badde ategeeza tewaliwo meaning sita ye munyenye ani yadaga kakitegeeza yadaga ye munyenye ate kati olya gaye ndi sita kati oyagala abeera eki olya gaye ndi taiga kati taiga tokimanyi nti kisolo mu nsonga zino zonna tugenda nenyaani okusinziira pano nga wenji kusomedde weeba agenda onenyezebwa abamukyazizza batya ebiseera ebisinga TV kyova olaba nti era TV yatuuse nejjako ekiri mu kulabika amaloboozi go ne gasigala nga gafuluma naye nga TV ejjeeko ebiseera ebisinga TV kati ng'eyo TV yamukyazizzeyo nnene TV nnene kati omwana ebintu byakola alina TV zalina osooka okyalako nga zi Face TV waliwo Omuntu TV kati ezo embeera ez'ekisirusirwawo TV ze zirina osooka okyalako TV eziri mu kujja obuzi ezo zi Nice TV Moon TV ezo zi Face TV TV ezo bwe zityo KBS kati bw'asooka n'akyala ku TV bwe zityo kati n'agenda ng'amanya omuntu bw'alina okweyisa ku TV nti ku TV n'obeera onyiiza otya wall level kw'otalina tuuka ozituse oli mu kuvuma oli ku TV ya Buganda kati ogwo wadde oyita musime mu muganda wo era ddala muganda wo oli ku TV ya Ssaabasajja sebo mpayo video nga nvuma anti ngamba tereza statements yo mpayo video anti gwe wabadde ogamba anti gwe wadde tonatunuulira kifaananyi kibi kye yakoze ng'ogaye musime mu muganda waffe ne ganzi tasobola muganda wange tasobola lwakikolwa tasobola ebintu bingi ekisooka tetuli baggwanga limu empisa tasobola kuba muganda kati awo kitegeeza eggwanga lya sodi kugamba naye tasobola kuba muganda kuba wabeera muganda mu buli mbeera yonna ebadde tasobola kukola ekyo ku TV ya Ssaabasajja kitegeera mu lujja lwa Kabaka kuba kyangu nnyo okubeera nga sina kyangu Ssaabasajja asobola okuba eyo TV gy'abeerako obudde bwonna 24/7 kati mu budde obwo yabadde alaba puroguramu eyo n'alaba nga abaliko bavuma oli ku TV ovuma abantu oyagala kubakuba kitegeeza aswaza Obuganda naffe abavubuka atuswaza ewa Ssaabasajja agamba ye abavubuka abanga abatebi kino bino bibakola kutiisatiisa abantu bakulu baagala kubakuba baagala kukola biki kitegeera so yalaze ekifaananyi ekibi ekitasobolera ddala muntu okukeera ku makya kuvaayo kugamba nti ono muganda wange ezo si mpisa talina mpisa ate ekirala kyakola ekyokutiisatiisa abantu obakuba kibi bino nno bye ŋŋamba oyo omwana olwaleero nina era omuyimbi gwe nabigamba ngedda ate ye yali w'amaanyi nnyo okumusinga nebyakakana wa gye bikomekereza ekitegeera bikomekereza kati ate nno biswanga ekintu kyagala okukola alina osooka okukola ku maanyi nno alina olinnya ku nsozi ajje tuddukemu avemu ebyo alina okuddukamu alina okwetika ku mipiira omanyi ekyo ba yabikola dda tannaba kuba omuntu okutuuka okugamba nja kukuba amaanyi aba ageewulira tannaba biswanga omanyi lwaki nkugamba nti tannaba kusala kudda mu life ya Kiniga life ya Kiniga bw'ogiyingira ebigambo biba bitono ebikola bibe bingi ebigambo bibeerera ddala bitono nkufuna kati gwe Bobi abo bali ba badman Chameleone musajja mukambwe ali solid buli omu akimanyi naye waliwo naliko ku TV ng'agamba okuba presenta kitegeera waliwo ebintu byoleka Chameleone ne wanyiga naye wamanya nti kamera weeziri wakiri kale ayinza okukozesa ekigambo oba kikuvumamu naye n'akomaawo kitegeera naye nga byonna bikola ki bisobola so kati bano abaana baba tebasobola kulabira ku bantu ng'abo bagenda labira kwani abasajja no babanyiiza ne babajjuliza ddala kati bebekulu ku level kwali yali atuddeko ku pano omuntu omu n'agamba nti yadde amanyi azze ku pano ya Kandolindo ya Katembo olw'ensonga asanzeeko bebekulu mukitegeera yamugamba
byani kati kalakata live anikati kalakata naye natavaamu kala kutuka ku level gamba nti nsoba kuba nenga umulapo musajja ye waganti njapa kuba bali abamugambye basonga ekisajja kijja kutukuba ekigera nena agamba nti kati wano nina kwasaganya mpola kuba bano abantu benzizeemu ba challenging obwongo bakukwata obwongo abo basajja gwe kasotula ku TV bot ne bakutunuzaamu kamera bot bo balwana kukozesa nsobi kirizagana bagenda kubuuza ekibuuzo balwana kukozesa nsobi katono yakagudde mwaka kati Farida yakyaza Spice ye ng'amubuuza ina ambo we mukazi mukakamu ngera amubuuza ebintu by'amayinti abimubuuza ajja kubiddamu bulungi nkufuna namubuuza senior 4 afuna mmeka kitegeera namuganda afuna saate okitegeera kati ye n'agamba kale teyamwongerako bakumuganda sizo inofuna bacyo bakiye yakola bukozi kinaga kali yensi nemujaji inanda kumbere endala yensi nekirira naye nemukuba okitegeera kakana alukozemu akikozemu oluyimba kati ne Spice yenyinyi teyavaayo kulwanagana n'abantu bakiwanvuyiza yakola mukozi luyimba ne tutambula ne busigala nga bukola ki kutambula so ezo zolabanga challenges tolaga nnyonnyo maanyi paneno yabadde balansinga gwoje tunulira list je nkumenyedde yabadde te balansinga mwabadde mu katemba mungi kuliko omuyimbi kuliko munamawulire ne promoter eyaliko omuyimbi ani yabadde ko nga promoter Nalongo Kitone ali Nalongo Kitone nampijja abamwanyi naze abamwanyinazi tekite nagambye nti mama wa mad ndi wano nti Nalongo Kitone si mama wo Nalongo Kitone si mama wo muganda wo kati nze abamwanyinazi otyo kati omwana w'abalinzi abambita kojja kuba oli enampijja nze Semanda muwalange enampijja so kati tuyina ebintu promoter yabaddeko so natera Nalongo yakoze ekintu era ekiraga nti muganda yabadde amukakkanya omuto amugaso okakkane atoyimirira soko otuule soko owulirize kamaleyo okitegeera wayenga olakola ki yatasobola kukola kati ebituukira ne bifuuka ebyaddala yatabiteekamu kyejo nenga life gyagala ogendamu ndala either asalewo okola kinaki baba yagala kukuba abantu adde mu kuba abantu agenda akoleza oweri okuba abantu baba yagala kuyimba ayimbe baba yagala kuyimba ayimba atasuubira osoomozebwa buli kitali kintu kyokola nga temulimu challenge okusoomozebwa akusuubirire eddala lwansonga kati bakuba basajja bamusinga kuyimba wano bavuma Bobi Wine bavuma Bebe Cool bavuma Chameleone bavuma Kenzo bavuma Good Life bavuma radio yafagamba basajja bamuli bubi nenga besaazi ni wagamba yakyasinza okuyimba bavumako kulwema teriyo gwe batavuma teriyo wininwaji azawi gwatayina luyimba abantu lwe bamanyi tuyinza kuza kati Biswanga kyali ku level bakwata abantu ne babateeka ne babagamba ayogere luyimba lwa Biswanga yagende waka ne babakuba emboko ne babeerawo nga teri agenda bayinza okusibira kati Musa bagenda kukuba ani Biswanga Musa bagenda kukuba nze kamale emboozi omwana muleke tomuleetera te kulinnya mu maggwa ogambye Biswanga ali ku level kitata basobola okuteeka abantu mu climax ne climax katugeze obunene bwayo nti egenamu abantu nga 1000 nejjula nejjula ne babagamba kakati okufuluma wano okudde wako bagenda ku mirimu gyo yogera oluyimba lwa Biswanga nga n'amasinga gatujjeeko wali sikukebera teri kwebuulira ngera baga buli omu alika mulaba nti teri kubuulira munno okimanyi nti no ku bantu 1000 musobola ofulumamu abantu nga 40 abasigadde ni mboko nevuga baga kati ate emboko 10 oba okwogera oluyimba olina gamu nkube mu emboko oluyimba lo sitawana ngeti balumanyi kitegeeza endongo ekyabulamu delivering ndongo eri abantu so si bino katono muzeyi byaga kakati nze musajja watuuyo muzeyi ngambye ogenda kunkuba ngo nkubira kita ate twala ekyabadde kumpewo kati nyamugambye oli kumugaba bugambi kaliya ye ekyabulamu nabagamba nomba kuba kati olonza mubulidde amazima nti enyimba z'abantu tebazimanyi owedde neze nsonye wataata neze makindi embaawo omulagiridde ne wobeera ayanze embaawo ye wabagamba kasajja kanzoleza nze embaawo ojja
nze soteekawo okukyalirwa okwenjawulo kuba bw'omala okukyala then naye mba nina okujja then bwe tutambulirawo mu kukyala oyogera okumaliriza bw'oti ng'oyinza okukumaliriza ng'okkiridde wali ekatwe ng'osabye ku buyambi ekyo nkakasa tugenda okumaliriza yaba alina okukkirira wali nagaaha afunyeeko kisusse operation Wembule kisusse nakkirirawo ko n'agamba kati tonga obwo buddogo bwammwe biswangu bakuba Climax namba emiggo nga twali afuluma ku mulima tebalumanyi katandikire kubaliwo jingo ulimba kyo lwa biswangu lumanyi abapukanga batya nnyo jingo tasobola kutya biswaka tasobola kutibwa abantu kati abantu abasajja tola ekyo yakoze ku TV ne kati kimuleka wa kino kati abo abaana balaba kujja kukikola kimuleka wa abo abaana balaba balina omukisa bazanyira ku bantu abalina ebyokufiirwa bazanyira ku bantu nga balina ebyofiirwa ne mulimu omuntu batalina byakufiirwa nga wowe nyine woyimukira mbu nkuweerawo natalina byafiirwa agenda kusambirawo yasooka okuwa ekitegeera so kati ebiseera ebisinga omuzanyo guteeke nnyo ku bantu abalina ebyokufiirwa nibo batalina byakufiirwa kati gwe biswanka totukanko yadde ka police post omwana yajja kunyogeza ebi tugende walala muganda wa ennaku zino ng'alinnya mu lutalo ne mugati gwa Bata Munyagwa Munyagwa yalinnya gye gava Munyagwa kyeyagala kyali mu kufuna Munyagwa kyeyagala kyali mu kufuna kati gwe kyomumanya ffe kyetulina ffe ngaabe tetuwala nate tetwerabira atukola ebirungi tumuddiza birungi atukola obubi tumuddiza bubi so tetulinawo nsonga yonna egamba muno mukati tukoze bubi fate tukuddize bulungi nate saatanaba kulumba nnyo Munyagwa saali mu nnyimba ze jasiye muyimbi ati afuna ekintu kino kyakola kyayimbako kati ali mu creatinga nnyimba bwatyo ye vibe bwe mukwata bwati aba ali mu kukola nnyimba ye Munyagwa ali kuki oba ayagala kukola dduwa ya Kamulali ndala agisobola omusajja oyo naye alivudde ku bantu engeri gyaga nti munnamateeka akolera faamu ye adde yawummule abantu abaveeko ati yaba ino bagamba agamba ani King Saha kapaka atugobayo emboka evuga oba sekyo okuzanyira ewuwenge emboka evuga kati nga tugamba tujja kwonooneka twagala nnyo omuzannyo kati twakulanga tofa nga tumutya ngera tugatofa oyo naye nga alina omutwe gwe munene bwe gutinga mukambwe nkufuna kati nze mukukula kati neŋŋana netofa ono wakali bwaliko bwe nkula nange njagambe n'omutwe omunene nga mulimu amagezi mangi ng'abantu bantya nemunaye bwe nakula ne nkiraba nti omutwe gye gukoma okuba omunene oluusi amagezi ate mmwe mubaamu katino nnyo tugende woono kuba ndaba gy'olaga aŋŋamba tofa nti tofa nakula mwenyumirizaamu n'ate bwe nakula ne ndaba nga oluusi bye yali akola ebyekisiru byali bingi yayeningapo nga musajja mutamivu wa ku kyalo katugende w'omukyalo ekakati gyali tofa ne mutamivu wa ku kyalo bano balujuju bawaddanga gy'olaga ndabayo katugende w'omukyalo ono Manze kenyini yakala mwene ngamba George tebagenda mufula kisekererwa. Let me support him to come back on top. Nakomawo on top. Nakayimba akamukomyawo on top. Kamyaka esatu emabega. Ngene kyamukomyawo on top is me doing a challenge in that song. Era kayimba akeera challenge yali etambula nga nze yagikoleramu like 3 years ago. Esegedde. Ne mugamba luno luyimba lwoba releasinga. Nzijukira n'okumugamba luno limba lwoba releasinga nze yamugamba. Olwo limba yakaluta n'agaana. Nate biyimba bibebe byempere byonna ne bigaana okukola. Mpaka mu depression kubanga yali takyalina kiddako. Oluyimba lwe nali mugambye mbuki luno lwoba okola. N'agaana olukola. After 3 years olwaddoboozi ly'emaziga ne ndukomyawo ne lumukolera. Ne mu supportinga ne tulanga show uyo kwatagana ne Apitex uyo tulanze nga ne bananyisha tebalanga show kubanga tebalina magezi galanga show kola babiri tekuli alina magezi galanga show nganze bagamba ne bagamba banange mukole challenge n'ebifale bye mwala baganga ndi naye mugundi ngandi ebifale bye mwala tuli ku speak eyo nabi content nganze bayiya nze mbiyiya nganze mukwata no mukwata by force ne mugamba tugende content creator wange diri
akukwata video eno, you have to have something going on. No luyimba nyinyi ne mugamba oluyimba lukola video. Teyate yalukola video. Era akusiba sente tewali agenda kuddamu duwuliriza. Kubanga tewakola video. Era noluyimba lwagenda okuddako okutalubi. Era ne ngamba nani ne Jose. Nti oluyimba George lwagenda okutalubi. Taata wa omwana ne maama w'abaana. Anize ebbanga lyemaze mu industry ya Uganda wa. Lawrence so kuwulira content creator nga naye alina content creator we. Ate Prima agamba yabadde nga creatinga content lwabadde bakola ne George. Ngera buli kimu yakiya ya content. Kyokka ate naye alina content creator we. Era bibadde mu kamwa ke. Bannange. Prima oto omanyi nze nakula nze bangamba mzee wange yangamba abakazi abampi awo kibalemeza kutaka awo singa wagwawo olutalo bayomba banga abakazi abampi bayomba kichola mu nsonga za Prima yongedde okumpuluvinga nti kituufu abakazi abampi bayomba ne Prima bubali eri musumbuwa litya Prima badde akyagala George yege mazima agala George kuba ensonga zonna zaawa zisobola okuba entuufu naye nga zimukakatako tematema kibange bunakya ku makya muzeeyi ne ŋŋamba olaba abo bampisa bubi wano muganda waffe gundi bwe yafuna obuzibu nze yamuyamba ate otegedde muganda waffe otegedde kati Prima gwe bw'ogamba nti no George wabeeredde depressed omubeereddewo kikkakata ku taata w'abaana waba taata w'abaana bange kimukakatako alina mwetunga kimukakatako lwa nsonga nti George wabeera Prima abaana tebamumenya kituufu George waba taliiwo Prima abaana of course balina okumumenya kitegeeza kimukakatako okuyamba taata w'abaana kuba ye ne George waliwo bondi ayagala tayagala weekiri statement za Prima zonna zaawa zabbuba kuba ye akugamba gwe mbola okubanga nze ku Valentine na posting ekifaananyi kya Guy takyalina baawe amuyita na Guy okuba na posting a Guy then nawe nali okugenda mu mikolo okitegera nti akulaga nti alinga akola na apology ku kiche yakola ku Valentine okitegera wano ne mu kuyomba kwalinga akola apology alaga George nti at least wali mpadde omukisa wali yongedde okumpaayo obudde George bwata tamuwadde budde olubadde ova mu show yaliyo wano nga meka si 14 lero meka 23 George tya Prima budde abata muwadde budde lero 23 sizo bayise na kwa 11 anti bayawukana ye 11 abayise olera 23 anti tugende mpola mpola obudde wali 14 abayise na ku 9 abata muwadde budde bayawukana Prima n'agende wa best woli best chiche mutegeeza mu ba best George ne Mr. Henry bali ba mikwano chiche muyita mukwano gw'omuntu ekintu kyo kimbuzaabuza ekintu kino kyannema okutegeera mwe chiche muyita mukwano gw'omuntu nze sobola kubeera mukwano gwo nenjagala mukazi wo ekyo kino mukiteke mu bwongo bwammwe teriyo mukwano gwa muntu asobola kwagala mukazi we kati awo bali muki oli teyali mukwano gwe oli ye yali azze ng'agala kwagala mukazi we so tebali ba mukwano mulimu abantu asobola okwesiba ku gwe n'omuyita mukwano gwo naye ng'agala omusembeze nniya kweri mukazi wamwagale kino njagala mukiige muzeeyi oli tagamba nga mu best friend wange yatutte mukazi wange kitegeeza oli yasembera wooli omanyi kye bayita mukwano gw'omuntu ng'oli best friend wa munno omanyi kye bayita best friend kati oba best bw'okuvanga osobola okwagala mukazi wa munno oba olina best friend okubeera best friend w'omuntu olina sacrificing ebintu bingi olina okubeera nga weerekereza tosobola kera kumakya kwagala mukazi we tosobola kera kumakya muli amulukwe kumanya nti baagala kumubba n'okkiriza bamubbe tosobola kera kumakya kwenyigira mu kintu kigeya mukwano gwo tosobola kera kumakya ng'omanya ebintu ebibi ku mukwano gwo n'obisirikira ekimuyisa mukwano gwo nti buli kimu obeera open gyali musharinga moments zonna happy moments moments ezennaku ezessanyu mutambulira wamu kibategeeza okubeera mukwano gw'omuntu era sobola kuŋŋamba oli best ate nayagala mukazi olwo omukwano guvaawa oba tewali tewabaawo mukwano ate oli mukwano gwa muntu ate oyagadde mukazi we Prima agamba abantu bano tebalina magezi gali gaposhinga kivulu maanyige na bwongo bwe bwaposhinga zimanyi simanyi nti Prima promoter manyi simanyi nti no promoter si promoter
Atake yetegiyatta Nabitex. Sima ebigambo yadayogero badde tobiwuli. Byonna mbiwulidde. Yegatta Nabitex. Batambuze ekivu. Kitegeera. Kati Pulima ekivulu kya George okubeera successful kimukakatako. Kimukakatako. Ajja kubuuza ntya George ye taata Zu. Pulima ye maamaani Zu. Kyova olaba nti Pulima abadde ng'anyumirwa nnyo akayimba maama Zu wazze. Oba kitegeera. Kati era bwe yalinnya ku stage nti kana kayimba kaabwe embozi y'amaziga era nga George akayimba nti byonna nti George bw'aba akwogerako with a respect. Nitasobola agamba nti Pulima wazze otegeera maama Zu nawe bw'oba oyogera ku taata ki taata Zu oba taata Zolaya. Otyategedde mbu gwali mu kwogerako taata w'abaana okusinziira ku bigambo ono buba bakazi ebiseera ebisinga babeera mu buba kati essaawa zino ali depressed oyo naye yennyini Pulima. Yali gwe ky'oba omanya kati ali mu nnaku yakuba ndina omusajja baagala mutwala officially naye ekyomukisa ekyaliwo nawulira nakyogera ne nga Pulima George musiraamu. Kituufu. Kitegeera. Hasani asobola okukera ku makya n'abawoowa kimwembi omukisa okyagulina. Kenya tezinnaggwayo. Ng'emubadde nga mukwatagana ku kivulu ne munno kiraga nti mutaddewo neyo obondi ogwo omukwano gwe wamu n'oli mukazi munno nti musobolera okukwatagana ne mufa ku musajja. Kati gwe bino byonna by'oleeta nti gundi George wabeeredde mu ddwaliro biki omubeereddewo biki byonna kibadde kikkakatako. Ye Pulima yagendako mu ddwaliro okulaba George. Ate nga gamba yamubeereddewo. Kibadde kimukakatako. N'ennyimba George ezimu ezimufudde ez'amaanyi emyaka 3 emabega magezi ga Pulima. Ekyo ate kirala. Ekyo kirala ate. Ekyo Pulima kireke. Omukwano fine gumuluma nze nsobola okyanderstanding era naye mukwatibwako ennaku n'ate tayogera bya kisiru. Tayogera bya kisiru. Anti George mu luyimba lwali tewali. Alogwo omutwe gwe gusobola ovaamu music George gwazaawo eggwanga lino. Gwe bw'owulira oluyimba lwa tokendeeza gw'owulirawo amagezi ga Pulima gonna egayinza okujjira. Yabyeyogeredde. Bwera n'ekiyimba kyagenda ofulumya tekinyuma kibi. Etegeeza ziri ennungi zonna Pulima. Waatali ennyimba ennyingi ezikyafuluma. Ye wagamba. Bwekiba bwe kityo ng'ennyimba zonna kale zirimu magezi go gwe nga bw'ogamba. George musaba gy'akwetonere asobole okwongera oderivalinga good music. Naye singa amazima gazuuka George n'atadda gy'oli n'ate ennyimba ennungi simanyi kyogenda kunnyonnyola abantu. Pulima sagala weeyambaze kintu kigenda tuuka time kikuzitoweko kikutuulemu. Kuba Pulima tonnatukagamba bere wano siinawo muyimbi gwe mmanyi ng'agamba nti nnyimba zaakola ennungi bw'omukazi yazimukolera n'abalina abakazi nga bayimbi. Kitegeera musobola sharinga ideas naye tosobola kera ku makya. Kati Pulima tolina wali oyimbye wayimbawo olyoka ogambe nti no gwe George gwamu ennyimba ennungi. Asobola okuba tayimba nga abeera undercover eri n'awandiika. Kati wuliriza. Tuli nani mu bigambo bya Pulima? Si bigambo byange. Nawandikira mu underground wansi nawandika najjayo pen. Nakola music. Kuye ayogera. Pulima bambi wamata twasamira tuleke. Temu George nga munyize nnyo. Twasamira tuleke. George yomu kubayimbi banga abanyimbira obulungi. Kati bwe mpulira nga ate Pulima ye atagamba nti oyo yena music abadde buwe. Kijja kunkola bubi. Netimu George Pulima ababanja. Okubanja mutufu okubanja. Omukazi bw'amala okuzaalira so akubanja paka lolifa. Tabanja ezo. Azeezera zeezo lwaki amwesibako. Abanja zino kushoba bateesa nga balina omusasula. Yateekamu challenge. Obanja otya gy'otaawola. Ati yakolanga challenge. Agamba eza challenge. Eza challenge George oba olaba vidiyo eno mutuule ne maama Zu. Mugategate sereza challenge. Kasa yeegase ne maama w'oli omwana omulala. Mama first born. Pulima yalina first born. Nedda sebo. Oli yalina first born. Sola yasiye mukulu. George alinayo George oli gwe yasookerako ngono nga tannafuna Pulima. Bulijjo manyi Sola yaye mukulu. George lwaki oli omwana omulala tumuwandiikirayo kayimba. Empozi maama Zu yabuwandiika. Eyayiya ne kasola ya.
naye olutalo kati lwe muliko mwagalawo n'omukazi musuuza musajja. Akazi kaayiko okuba kukozesebwa kajja kamazeeko naye gye kaayitire. Okuwawa kwawedde. Naba si ka bigambo bingi ne kabavugamu speed. Okwanjula kwawedde. Bayagadde bayite mu kisiibo kyabwe nga kitukuvu. So si kugira bugizi bwoti ate Pulima si musiraamu. Nga yasiramu kadde. Mbuuzize bubuuza mmanyi. Si musiraamu mpozi nga nasiramu. Mmanyi kuba amadde nginamu obunyo okuba nti nno ayomba nnyo mu kisiibo bwatyo. Ne waba si musiraamu tekirina buzibu agende mu maaso n'okulwanirira eddembe. Naasani amuleka asooka ayite mu kisiibo bulungi. Asooka amuleka ekisiibo kyakiyitemu bulungi. Then bwe kinaggwa inshallah ositule emmundu ekole ki. Ku mukolo bayogeddeko ku linnya lya Pulima. Ate lyadde lyetaagisa. Kati ye ekyamutabudde okutabukira omusajja. Ayagala musajja. Ekyo nabagamba muleme kubanga baana bato. Pulima yayagala musajja. Kati akkiriza afuuke namba 2. Naye kati Pulima ebyo biyinza obutaba byangu. Sente za kuŋŋaanyiza ddala. Oba ebyesiisi byaffe bya kisiraamu. Naye obusiraamu bulina engeri gye bu. Pulima ajja siramuka. Ate oli asaamu. Tebamukako siramuka. Ate ayinza osiramuka olw'okwagala omusajja. Anaakyusa ennyambala. Mbaye sharia azirabanga gomesi kati munaye anakola atya yamugamba debigo ebyayambala tabitegeera yasooka n'agiraawo enenga Pulima bali eri mutawaanya temufuna bakula omukazi ayina takyerabira bakula bagenda na vidiyo zino ng'otyobola taata waabwe munaye buli omu alina enteekateeka ze endowooza osanga abantu abamu nga naye agamba nange osanga bwentyo bwe nnakula n'agamba owaayi naye sisuubira nti bazaalibwa Bapulima Bapulima tubatwalanga tulimu fena tuli ba generation emu tetusobola ffe bazadde baffe tebalinawo ezo vidiyo bwe zityo tekisoboka nkufuna TikTok zaakajja ezigenda obitereka Facebook ezitereseterese zaakajja bakitaffe tebabirina ne bayitata ne bamaama baffe naye munaye buli omu alina engeri gy'ayanukulamu ebyo n'osanga bwe bamusasula tebamuyimbira alina wali eri ng'alinnya red carpet yawo maama zu waze n'alinnya ku stage omukwano ogunyuma yali ayagala olaba nti abantu bayiiya music naye omukazi yakola oluyimba lw'omukwano ogunyuma guba gutandika omukwano naye bwe gukula omukazi oyo yakola oluyimba nisano yaliwandiika nze simanyi naye omukazi yakola oluyimba yali gundi ani ono omukazi yakola oluyimba si Maria Mundagiro oyo nedda ssebo anti gwe mmanyiddemu obwo obuyimba alama muve ku nnyimba z'abantu obusendeekerevu obwo muve ku nnyimba z'abantu ani yaluyimba oba tomanyi muyimbi gamba nange simumanyi ne muve ku nnyimba z'abantu omumbejja si Lwandagire omukwano gunyuma we guba gutandika sinimala Maria Mundagire gumanyi okutabuka kati omukyalo ono kyaliko naye nga we gutabuka yagamba nti kanyabugumiikiriza omukwano olubanga luyimba nti oluyimba lusobola okuggwako nelumala ne lukomawo kati ennaku zino ezimu ku nnyimba ezizanye ennungi ennyo ku TikTok okwo kuliko ez'abakafeera abaafa kuliko ez'abasiwono ogundi ani bamisa Kisemakula kuliko sijja kwesa Basemakula kuba bo bakyafulumya ennyimba kuliko ennyimba z'abalodi Fred Sebata kuliko kati kubaddeko luno oluyimba lwa Nalabadda oli yo lwero yakola baluyita Nanabadda segeto ono yakola Nabadda oli yakola Nanabadda kuliko oluyimba kubaddeko akayimba akabadde ka trending ennyo iwa akayimba kadde kazanye nnyo ku TikTok naye nga buyimba bwadda naye bukomyewo ne bukolera ddala bulungi kitegeerera singa banyini bo babaddewo bali badde proud n'ennyimba za Eri Wamala zikolera ddala bulungi so kitegeeza nti kyeyagamba obugumiikiriza nti wabaawo ebimala ne bikola ki ne bigenda naye obugumiikiriza obuteekawo bisobola ate okudda ebyo byobadde oluubirira kitegeera nti Chifuwa yagamba nti omukwano gubanga luyimba kitegeera nti oluyimba lunyuma nnyo bwe luba lwakafuluma neje lugenda abantu batandika oddwetamwa n'ate mudda abantu basuka ne baddamu ate ne bagaana oluyimba luno lwali lulungi ekituufu tomanya nti wewekwata obulungi George gyali
so tukatemu nagana ate Maama Zu yali wanjawulo Maama Zu yambeererangawo mu kino tobimujjukiza yajja kubyejjukiza by time this time ajja kutuuka lwaki wandeseewo n'ogenda ne Indu ate Indu abaddewo nga naye amumanyi Indu abaddewo simanyi na Indu n'alina omwana mu George oba waliwo omwana gwe baleeta baby awo oyo wa Indu ayinza okuba wa Indu kati nje ebiseera ebisinga weekwate bwekwasi bulungi tali mukazi mubi weefuddeko oli mukazi ali hardworking oli mukazi mukozi nga bw'ogamba abaze mu inbox zo nga bakugamba bakuwasa abasajja bakulu biki n'ogaana so sigale era nga era sigale nga yeekutte bulungi agezaako kulaga George nti waali kyovula n'oli gwe yapostinga ku Valentine amuyita Guy naga olwokuba yapostinga n'omuntu ng'amukubye enkoto twalaba face waba yali muganda yenga gwe yapostinga kyonna kyekyali naye nga George Maama Zu yakyakwagala ekiruma George ono kupostinga ku Valentine kuba nakyo yakikonyeeko osanga we baayogeramu ndowooza gye tutaali ndowooza George yamugaa nti oyinza otwepostinga omusajja oba kale wapostinga omusajja n'onaga nti moved on nkufuna so nange nenga wayi asigale ne Indu mbere ne Indu official sente z'ekivulu George wazikozeemu omukolo bonna be yabikonyeeko balina bawandiika nti George alina zikolamu kino sika kasambu bakola endagaano ne Prima yavudde n'agamba George Prima just akakanye ebbuba alikakanye n'okwekwata obulungi akeneze ebigambo omusajja tumanya ayinza omufuna inshallah Mungu ng'amusaasidde omusajja asobola okutuuka n'amukola ki yewe yali naye teyagenda ku muliabu kulwa Indu lwe yagenze muliabu anti kati ekyo nakyo kikuwa amaanyi okulaga omusajja abadde asobola okudda gy'oli nti naye asobola okutuuka temu n'agamba ni kuba yakava muliabu ebbanga sidderi kitegeeza wonna ali mu kkubaganya birowoozo nakulaba mbeera gy'azze akola ki gy'ayitamu emuleetedde okutuuka okubeera mu mbeera egenda muliabu kitegeera so asobola okukuzzanga omuntu ne weekwate bwekwasi buki naye ate ono waba yamutwala muliabu ate n'amala n'amuwoowa ayinza okuba nga si yamutwala muliabu naye ng'omuntu tiyalina ebirowoozo bye anti tuli ku bigambo bya Indu bya Indu bya Prima bya Prima Indu waba yagala omusajja naye yatwala George muliabu nga George yasazeewo n'agakangende ne Indu Prima agala omusajja naye yeekola akola ebintu ebiraga nti ate tamwagala ate okitegeera teweebuzaabuza saawa ekintu kimu kyobola mwali mwejjukanyiza n'ebintu bye muze muyitamu emabega era baalikaawo ku live ya Bunoke kabejjukanya ebintu bye baze bayitamu emabega bulimu omusajja oba omwagala wekkakkanye weekwate bulungi sengeka mu bigambo by'ofulumya okwogera ng'oli ku live zo so musobola okuddingana naye saa yonna ogenda kwokya kuba ogenda kwongera kufulumya bintu birala n'ebino ebintu ndabira naamusa ebintu bino bikosa George kyokka ate George tebina ebimukoseza George yalina okulabirira abaana b'oyo omukazi Hassan tebina ebimukoseza tebina ebimukoseza kati bikosaani ku babiri bikosa Prima atya ayongera okulaga obunafu bwe ayongera okulaga emotions ze alaga nti omusajja amwagala nnyo Prima anaafuna omusajja amwagala ngeno gye yava akyayina essuubi otera nti Prima tateeka nnyo birowoozo ku Henry beetadda naawe anti neŋŋamba ye tamuteekako birowoozo tamwogera amutwala ng'omuntu atali muki mu nsi naye kimwogeza ku George n'okubeera nti naafa kyeki kye nagambye nti Prima ebyo byagamba nti no yamubeerawo biki kimukakatako nkufuna kimukakatako boli bayina ekibagatta ebbanga lyonna ekirina obbagatta kati bino byonna era bisobbawo Prima agenda kwogera bino biki bamale babyogera era ojja kubasanga ng'era bali wamu era baseka basimayiringa bali abanywa okitegeera ate ebyo era bijja kumala biveewo bajja kuddamu basimayiringe nga n'omusasula ate bamusasudde akaseera tukalina kagenda kubaawo era tujja tulaana era nkugambe saakugamba si baabu nenze nanga Prima yali yeebuliridde mbona omusajja amwinamu abaana babiri balamba kati ng'alina engeri gy'alina okutambulamu ne taata w'abaana so ne baana abayayaye be baabeera nabo si bayayaye kale ne baana abasajja abalala ebbali baabeera nabo wasika kasani Prima ali ready eryo obufumbo kyovula era naye akugamba bali abagoba tugende eggulu bayayombesezaako n'abamugambye nti anaateeka ssente mu mukolo ogw'omulenzi ono gw'alina Nigeria
kyonna kye kiri abo aba mu Nigeria ate Primo oyinza okwendinga up ng'oli maziga gali nawulidde mbu mu Nigeria oyinza okukaaba swimming pool namba ajja kukaaba swimming pool namba Primo bwe yakuba Katambula Primo si mukubi wa Katambula mukubi wa Katambula kubanga kati Primo tumubalira muki industry eno Primo ye wa kamera ayina kubeera mu kamera Chovola yavayo n'ayamba George namukolera challenge namuwa ku magezi following Primo ina y'amaanyi ku Hindu era Primo byosobola okukola naddala mu kulanga ekivulu ky'omuntu yenna Hindu tasobola kikola ekyo I agree with you ate oli ayinza okuba wife material Hindu si wife material ati wife material nno ebintu bye bakola nga bingi bye biriwa tosobola kumulaba ng'ali simanyi ku press conference za bbaawe oto tosobola kumulaba ng'ali mu kukaayanira simanyi nze temuvuma musajja wange temutwogerako ebyo tobimusangamu tosobola musanga ng'ali mu scandals z'oku media okwo awanyisiganya bigambo n'abantu ba ku media tosobola musanga nga ye muntu buli kadde gw'osanga mu mapostings omwami simanyi muze nno omwami wange wano simanyi tukola biki akwasaganya bintu bye kyalo omulala then ng'alina n'omukyala w'ewaka Irene Namatovu musajja anti Geoffrey Rutaya alina Irene Namatovu musajja mukazi kati kugambye njagala omusajja nga muyimbi kale Geoffrey Rutaya kati gwalolabyeko kati nga Irene Namatovu ayimiridde ku stage nga n'abaana Geoffrey Rutaya abakyalo omulala gwe yazalamu omwana ayimiridde na Irene Namatovu basharinga kafaani ku stage sekirabangako kati kyenkulaga nti bona ba kamera si ba wife material bombi bonna basumbuyi babeeraawo wagala kulaga bwannannyini musajja nzaamulina biki ebyo bibabeera n'omukolo tegwanyumye bakoze ebikolokolo tebitegeera ebyomukolo simanyi wabula simanyi gwesobola anti kino njagala mu kiyigo okuva n'olwaleero kyovola waliwo engombe egamba si lugero wabula ngombo nti tekiwomera matama ameka abiri gwosobola okuba nga omukolo gwe tegwakunyumiridde naye nga bo bannyini gwo kyekyo kye baayagadde nga beera gwabanyumidde nga kibawuliriddemu emirembe webale nnyo nga bo bagunyumidde bo bakoze obuntu obutategeerekeka ate bo bwe bwabadde baagala gwe toyagala bakole gwe byotegeera tebyategeerekese ku saidi yo naye ku saidi yaabwe byategeerekese kuba bo bwe babadde baagala nkufuna era ne bibitambulira ddala bulungi pozi bwogamba nti babadde mu maziga naye baba balabye bali mu ssanyu we basimayiringa kati abo kitegeeza be babadde baagala akakane agusale lima kadash Holland mbuga mpola anagusala kasawa ngambye mbu size eno teyombye neeyano ajja kumala akkirize size naye jesi weekwata bulungi omusajja ayinza okumala n'amufuna mudda n'afuna aki y'okubiri asobola ofuna aki y'okubiri oba basobola n'ofunamu obutakkaanya n'oli naddira ekyo kitegeeza okubanga gwe yali nnamba emu n'omaleeza nga gwe nnamba bbiri wekwata bubi ate no George nno wakuza Primo abamusajja kuba kujjukira abasajja tuli beenyinyaze kati ate wuuyo wayagala oli muzza ate mu media mwevumye ebyekisiru yamuvune yamuyisamu oligo wayagala yalinga pretendinga nga kyali wa George si kyaliwe so mukakanye mweyagadde ate mwevumye ebyekisirusiru so George bw'abeera mwenyinyaze nga ennamba y'abasajja esinga ayinza obutakuzza tumalirize n'eggulu video eno kyemanyi nkadde eya genocide si nkadde n'emirundi mingi kisala ajja abagoba eggulu gamba ebigambo byebikadde ebigambo ebyabadde mu video nga bigamba abayimbi bakooyi n'akiddamu n'ogwokubiri abayimbi sala abakooye bamuleke si abayeretera bamuleke anti kati yesala yali tamanyi nti n'abayimbi anti abo abayimbi obalaba mugagga ki gw'omanyi wano kaguje nga gwoganda omusajja oyo alina essente omusajja akaguje alina essente njagala yeesemberezeemuko abayimbi abo omwaka gumu olabe kyanaabeerako nga bwe kaseera beetala ku ofiisi abayimbi buli muntu gwe bakwatako ng'alinamu akasente nga tolina mirandira miggumivu bulungi oba nga tubadduse mangu tokasigaza gwe buuza Balisoni bali luno be babamanyi buuza Babulani White aba abayimbi obamanyi bakulya bo nkugeye Mungu ye yabakolanga bo
bwe baba bakuguddeko kukwasaganya kujjako kasente koolina batwala katwale be basinga oyiye ebintu ebitwala ssente Netronics ya ate nabo basaasira otya bazitwala be batonere bakakano oluusi nga bamuna bamujjamu babale ababaako abafuusa obulungi Electronics yamugenda naye mukulu Electronics anti ate Electronics mu kumwanukula ensonga y'egyawa yagamba sibe bamugamba okukwatagana ne bapromota abafere kitegeera bapromota abafere be baba bati abo gwe kyomanya buli promota yali atuseke wa Bitek wa Sale bebo be bayita abafere kwenda zino bagamba Bitek si ayina Sale bwati mutta kyona obwoyaga olaba Sale okwangwira olaba Bitek otyo kitegeera kati yagamba nti bonga abayimbi si bantu babi era tebakera nko ku machane bamugamba nti tuyite obaki naye ba promota bano bamuletedde okulowooza nti abayimbi bo baki babi nenga bo tebalina buzibu ne waba agambe nti nno tebajja kuddamu kolagana nabo tekirina buzibu naye gwe Electronics ng'omuntu kiyinza okukwatako besobera concern n'ogamba sijja kuddayo n'omusajja wuyo yatwisizamu amaaso era abajja osigala nga bamubeberera bangi Electronics wano yabadde nga yeekubira akajimbo mukulu totugoba sifa ono na industry yabadde nga alaga nti abayimbi tetuli babi ne bapromota bano lwaki tayimba Electronics tayimba limba kyolupya lwomanyi nakugamba mulimu abayimbi mulekere basaba obupya nammwe kati omwana abadde ofu almost 15 years omusaba akapya omusaba kati 15 years tukuwe sente omutegeke ekyo kirala anti Chameleone abaddewo emyaka 25 years n'essaawa zino uwo omutegeka tebagenda kubuuza mbu alina luyimba kyolupya ani asalani kati ekyo nga tukirese ebbali kale kati waŋŋambye kati wadde tunagenda waŋŋambye bebe kulu yalina ennyimba empya tukwese n'omutegeke Electronics ntegeka bebe kulu saagala okumpe yalinge njagala oŋŋambe yes muzimpe mutwale wali ekkololo omutegeke emeza $3 sente zaffe ogenda zijjayo ze tukuwa okutegeka zivayo bulungi nnyo anti wa corporate kirasi zakubeezo nonno muve mu ebyo ebintu byammwe ebyekidongo byammwe ebyo mulekere okulemera ku bayimbi basaba obwo obupya bwammwe obutaliiyo Electronics teyetaagisa luyimba lupya talwetaagisa muyimbi Electronics yakumadde ofulumya oluyimba kakati music ali bwati Maddox yakuba classic aushuwa Electronics teyakuba classic nga luliwa Maddox yakuba classic kati njagala omanyi ebintu bino biriwo ebiti nze njagala okere ku makyo ŋŋambi nti Maddox ye muyimbi gwe bakyategese wano n'afuna abantu abangi ennyo osegedde tabalina naye nze kyenjagala saagala nnyo dimandi y'abayimbi eyo nga bwe boogera omuyimbi bw'avaayo n'awa opiniyoni ye nga mwe mumusaba akapya sikyagala kikintu ekinyiiza tebaawumule bo banaayimba paka kufa akyali muvubuka yeetaaga ssebo okuyimba kati nga muzeyise batavaayo ng'akugamba kakati abayimbi b'ennaku zino obuzibu bwe mulina ennyimba mukola bwe muti n'owe muti ng'omuga vaamu ebyo muzeeyi tuwa akapya seba taye tetukyamusaba lwaki ye tokamusaba byonna yabikola byaggwayo Electronics tannabikola buyagala akole ki ayimbe Electronics tayimbi nyimba ki ate n'ekirala kyenjagala mutegeere mu ekyo ekintu ky'ogamba nti ayimbe saagala mugeraageranye saagala mulowooze nti n'ebitone bigenda kwenkanankana tekijja kusoboka kati aba Electronics oyo ogamba kati kankweyo ekizampo Muzeeyi Mugula osobola omusaba akapya lwaki tomusaba akapya yabikola byaggwayo kiki yakola yayimba ki ennyimba ze ez'akadongo kamu okimanyi nti nno Muzeeyi Mugula gwe nnyinza okubuuza ennyimba ze ebbiri n'otaziŋŋamba sizimanyi omanyi lwaki tozimanyi simugoberera si kyabutamugoberera kino kyakumanya industry kati Muzeeyi Mugula alina ennyimba ze ez'amaanyi mmeka alina essalambwa alina n'entongo owulira bulungi ze nnyimba ze ezaki ez'amaanyi era naye ojja mugeraageranya nga olaba Electronics nti ojja kuleeta ennyimba za Electronics nga 5 ku 4 ze yakola ne zibeerawo nga nki
nga nnungi sagala mugulumize muntu olw'okuba nti no mukulu mu myaka njagala mukkirize nti nga muzeeyi mugula bwe yakera ku makya n'akola music we gwe yakola ne muvaamu ennyimba ennungi nti ze zino ennyimba ze ezaali ez'amaanyi ziri mmeka bbiri ne mumuwa respect kweza ennyimba Netronics deserving respect kweza ennyimba zaalinawo ezo ezaayitinga era kweza ennyimba kwensinziira kwe mutalina musabira kaki kapya Netronics ye ng'omuyimbi nze nomera sikuwadde ennyimba ze bbiri ng'ompadde ezaamugula ebintu bino nno bibeera bwe biti ebya music gwe newankuwa ennyimba za Netronics olwaleero jakuŋŋamba ezo tezenkana luno oba teziringa ki era tujja ziweeyinga ndowooza olaba nti era gy'ogenda okulaga kuba nze era ntegedde okimbuziza naye nga mmanyi wali okola ki gy'olaga wabula ebintu bino generations zijja zikola ki zikyuka ate era zisiŋŋana nze kye saagala gwe kwe kuddira omuyimbi owedda okimanyi nti waliwo abayimbi abaliwo kati nga tasinga sebata 8 ze yakola naye nga omuyimbi waali kati nga n'okufulumya akyafulumya kakati mulimu abayimbi abayimba ennyimba zaabwe naye nga kati gwe okimanyi nti nno osobola okusanga Abudumulasi n'omusaba akapya tosobola kamusaba lwaki tokamusaba yaziyimba swimming pool ngenda kusiba faamu Bebekulu omusaba akapya tokamusaba Bebekulu yaziyimba Bebekulu naye omusaba akapya tokamusaba ddamu kimu tomusaba kakati nti okimanyi nti nno ennyimba za Abudumulasi ezaakuba Bebekulu talina nnyimba zizenkana mu kukuba badde nsaba tusibule musi nkubulira mazima Bebekulu talina luyimba lwenkana swimming pool talina luyimba lwenkana faamu ngenda kusiba faamu tazirina bino si byakumukakanya Bebekulu nze njagala ompa oluyimba olwenkana ne swimming pool olwa Bebekulu olu love you every day nzikiriza kankuweneko nekirala worldwide global wide gundi love you every day asinga polimba Bebekulu singa ngenda kusiba faamu ngenda kusiba faamu koni kasekere kuli research kono mweche kokote mubere bulungi abalabi baffe banna